eyo si nkulaakulana gyakweyagaliramu. Bw'oba oyagala okumanya nti mu Uganda temuliimu mmotoka, vuga buvuzi ofulume mayiro 100 ojja tuuka eyo ku byalo nga teri mmotoka. So sigamba nti emmotoka ze tulina mu Uganda ze nnyingi, naye okutambulira ku makubo bajjajja ge baatema ku independence emyaka 6 egiyise nga nago gennyini gatulemye okuuma nga bwe gaali. Ekifo ky'oggagaziya tufunza maki mafunze, tetutemyeyo makubo majja n'ekitone nnyo ekyokugamba nti ebitaala omanyi okontrolinga jamu ku bitaala kudibye mu nsi yonna, naye kati wane waffe n'okumaintaininga obumaintaininze eyo third world type of traffic management ey'ebitaala naye etulema n'ebitaala byokka tulina empisa embi. So mu Uganda tulina ekizibu kinene nnyo. First of all nti buli kimu kiri Kampala. Naleeta dda alternative policy statement when nalinga ndi minister, shadow minister wa Kampala of how to decongest Kampala, naye tewali yagitunulamu. Nagamba one, totajetinga banaku, tajetinga bagagga. Totajetinga sekinoomu, tajetinga institutions bitongole. Kwata parliament. Gigambe nti parliament kati ejja kutuulanga Mbaale. Gwe tonyega. Kitegeeza abaka ba parliament 5 buli omu alina emmotoka. Nga kuliko ne ba minister abalina 3 n'abalina oluseregende. Ezo mmotoka zonna ozifulumiza abakozi ba parliament 1000 ne Tigala alina emmotoka awo ofulumiza abo bonna. Kati bano kye bakola agenda kukwata mukazi atundirawo obutambaala. Atundira obutambaala. Mutuli wano tugoba mujjuzo Kampala omukyalo ono wuuna atundira wano obutambaala. Bw'ono ojjawo parliament omukyala atunda obutambaala ajja kugoberera abaguzi be. Olwaleero tulina university nga zirina amannya kanjogere ku yange Nkozi University, Mukono University. Buli omu ayina Kampala. Ate nga zonna zirina branch ye Kampala n'ogibuuza nti kati ate kyekikufuula Nkozi University. Gwe kwata izo university zizeeyo buli emu eddeyo gyerina okubeera. Nobagana nti UCU gwe kwata togulawo Mengo nti Nkozi erubaga ggalawo. Kwata buli kibuga kya Uganda kiwe theme. Ogambe nti bwe ngenda e Mukono mba ngenze mu kibuga kya byanjigiriza, bwe ngenda e Mbaale mba ngenze mu kibuga ky'ebyamateeka, bwe ngenda e Masaka mba ngenze mu kibuga kya byansimbi. Kampala wano negwe ng'okyalina ekkolero lya mukwano wali ekibuli ate tosobola butaba na geto y'ekibuli kubanga abakola ewa mukwano ate abasasula empola balina kusula kumpi awo. Gwe jjawo ekkolero lya mukwano ajja fuluma n'abantu mutwalo mu kibuga. Owulidde? Naye kati bano nemwe be mwateeka Mukono ate nabo baatufuukira ekizibu. Omusanga ku mwana atambuza Apple oba omukyala alina amenvu mu traffic jam n'amukwata nti abakyala baba n'abaleeta traffic jam. Olukuunya lw'abagagga. Olwo lwe lukuunya lw'abaki? Lw'abagagga. Nti n'emisango gye bazizza bagisiba ku baki? Ku baavu. Nti omukazi atambuza obutambaala mu traffic jam nti ate yaleese traffic jam ekimuleesewo kuba emmotoka zitambula kasoobaawo. Gwe mugyewo. Ekirala bakitaffe baali bazimba ekibuga kino bazimba bwe bati bagamba political seat ya Uganda eri Ntebe era luli president ne offices z'aba ministers zonna administrative seat ne political seat na administration Ntebe president ne ba minister bonna Ntebe nti ne balyoka bagamba industrial city Jinja amakolero gonna Jinja ne bagamba kati Kampala ng'esigala commercial ki city naye kakati wano byonna mwami ate yavaawo etyanga state house ogireseeyo Entebbe. Bw'oba oyagala ova Entebbe mu 7 state house tugifuule woteeri tugifuule woteeri kubanga yajja wano e Kampala n'asula mu lodge n'asula mu lodge e Nakasero. Kati ate woteeri ezirinaanyeewo 7 asula mu lodge e Nakasero naddira woteeri ezirinaanyeewo ne bazigobamu abantu ne bagamba mwe temuyingiza wano bazze kusula
balingiza president kati ate gwanga nelikwata sente kyova uli abo baya tubawa sente tubasasula kubanga mu hoteli yabwe twagobamu abantu tuyina emyaliro gye twagaana abantu okubeera Mapera House ogiraba omwaliro ogusemba waggulu Museveni yagugobamu abantu mbuba mulingiza nga atudde mu lodge mu lodge obudde tulina saawa emu ebigambo tubikekkereza Museveni asula mu lodge e Nakasero kakati yagaana omwaliro mulamba ku Mapera House tegugenda mu bantu gusiba bituufo kakaza bikyali ye byali byalulinga gusiba mu basirikale mbukubanga ojja kubeera mu olingize president naye nga yava Entebbe n'alekayo State House kati tumugamba nti oba State House Entebbe tajagala yo gye tuba tufuula lodge gye tuba tufuula ki tugifuule hotel ng'Entebbe akooyeeyo naye alina okuddayo Entebbe mbu yakyaza Gaddafi mbu Gaddafi namugamba ekubo lino omanye omuganda agamba komenge ligende ebubebbere omanye ebubebbere ye Entebbe manyiye nti kuba ekubo likomaawo ku nyanja mbu Gaddafi namugamba nti we bali kufubutula eno olikola otya mbu ye yamutiisa n'addukayo n'ajja asulewa wano mu lodge ate emboozi waliwo asinga Museveni okutya okufa omusajja olaba covid yawona dda naye kati ennaku ezo yagambye mbu yamulumye atambula yesiba masiki 3 ate masiki zijja mulwaza kyatamanyi okwerinda si buti buti ampuliriza Lukindeyo nvuddeyo Nambooze naye kyetwagala okugamba kiri bwe kiti ti Kampala ffe tetuzimbye waffe ekirala Nambooze ntegeka yembi osobola okubeera n'amakolero e Kampala nedda ng'oyina amaduuka e asobola kutegeka bulungi nga byonna weebiri ntegeka yenzi teri muntu asobola kutegeka okutegeka obulungi kwe kukugamba kyebagamba nti gundi ategese bulungi enjuye kwe kumanya nti wano wetuliira wano wetusula wano wetukolera kino okiraba so ekimu ku bitegekwa okutegeka eggwanga obulungi kwe kubanga oddira eggwanga ensi eggwanga lyonna ne lifiiringa okubaawo kwalyo naye abantu abamu tuli nabo naye tubawaayiriza buwaayiriza nti bannayuganda bannaffe kubanga Uganda tebagirabako Uganda yonna yekkatidde wano Kampala ate bano abasajja ne bajja n'omululu gwotalabanga ne ku mifulejje bazimbyeko amayumba omanyi oli yakula nga jjajjawo alina ente 4,000 naye bw'aba tanazimba petrol station 4,000 takkiriza nti yafunye petrol station nyingi olw'okuba jjajjawe yalina ente 4,000 ayagala azimbe supermarket era 4,000 ne naye kufa Abaganda ffe tubirivingira mu quality kyova olaba kintu yalina ente emu era yajja ne mukazi w'omu nambi yajja n'ekitooke kimu n'enkoko emu naye nga bya mutindo bye tukyaliko n'olwaleero naye oli alinamu kali nti nno munnange ente zimala kubeera 1,000 okubalwa nti nte oba zivaamu afulita y'amata si kikulu naye kati awo neyo primitivity eyo tulina ogijja mu Kampala kubanga abantu abamu ekyo kye baleese ne bazimba ku mifulejje waliwo Kayindo Tafiire yazimba wali kafulejje wali ku bata oyo nanyini kyo ye yali nterenfune banterenfune tubamanyi baba ba misana ekiro waliwo abantu abalambula ebizimbe ebyo otegerera nti ono si nterenfune mugagga kya ayimiriraku omusajja nga wafuna sente n'oyimirira ne ku kirolo bala amatafaali 1, 2, 3 omusanga ku kizimbe ekiro abo ba estate managers tubamanyi ampuliriza era kyovola babeeyogera ku omugagga teri mugagga yeeyogerako era kasita owulyanga omuntu ng'aga nti nze ndi mugagga ng'omanya alimba n'olwekyo ebyo bye bimu ku bituleeta wano ate abantu bakugamba nti otera nnyo n'oŋŋamba ne namusa ne topiki ennungi ate n'omala n'ogingobako waliwo luli eyagamba oluvuga kataka owa Banyarwanda yagamba balamusizzaako bassebo ne bannyabo nsiibye eyo mukama wange njagala kugamba abantu nti bayiga okukebera ku ssente zaabwe eziri ku akawunti twajjiddwa ababbi ffe tuteeka ku mobile money abantu ne mobile money nazo bazibba ne airtime bamubba mu Uganda muno mulimu enkola nti abantu basobola okugenda mu banka ne bagamba leero buli omuntu mujjeko omutwalo
ate kisi kyangu nnyo kibazo okugamba nti bakugjeeko omutwalo ku bantu abamu naagutegeera naddala akamesegi tegazze. Olabiraawo boka singa omuntu akeera ku makya naga nti buli ali mu banka mpa omutwalo annyuka n'obuwumbi ku olwo olunaku kati eyo enkola yazze. Nze leero nsiibyawo nga ntaagana mu banka ennene nga bakutte ssente zange ne bazibba ku akawunti. Just nasayiningire omuntu okumuwa emitwalo 3 nakolagana n'ababanka ne bajjako sente kumpi zonna zenina mu bulamu ne bazitwala just kubana nga bakozesa akapapula we nasayininga 3 naye ogenda okugira nga ba mu banka mwenyini ate zijjaji kweka stambiki ulidde. So basebo ne banyabo eggwanga lino buli wamu bakubba ejjinja lya minzaani kwogulira ebintu terikyawera lite epima amafuta ku petrol station tewera. Bwe bakugamba nti oguze airtime wa siringi 10 mu butuufu oba oguze wa 7 ebisatu nga bali kunyuddeko bali kunyuddeko ate tebabikubuulira nti zino tuzitutte. So buli munnayuganda waliwo akubba waliwo akutaddeko bakuyita kukola kikukama. Waliwo bana basajja abanunanga amafuta mu mmotoka nga baga nti akama emmotoka. Muli munnayuganda buli woli waliwo akukama akuba mu kaveera ekituli. Bangamba nti oluso osobola n'okuwoowa boda omuceere mbunagukuba empiso mu kkubo n'ayiwako ekiro naye nga togenze wasubudde ensawo ya sukaali mu kikuubo nga togenze na omwana najjako waliwo omuntu ng'ali wakati wa Kakira ne Kampala nga y'ogugwe gwakukama nsawo zaki za sukaali agenda omutuusa e Kampala nga kira 5 aleesaana mu mmeka mu 8 n'ekitundu oyo n'akamako ate n'akatisse ku mmotoka naye n'akakamako afu kiro ate n'akatwala ku dduuka wali nako n'akakamako ekiro. Kakati ono ow'edduuka agenda okuteeka akasawo kasukaali ka kiro 5 mu dduuka nga kiro 3 teziriiko alina kaana mu 7 naye n'agenda ku jjinja eripima apima 3/4 n'aziyita kiro. Kati bw'oba omwana omubbi n'omutuma nti genda ongulire sukaali kiro ate naye naga nti mpa 3/4 oyo ajja kuleka kiro 3 mwenna muli babbi olyokola b'embaga ettooke nga liva embalala bajja balikuba ebikonde bati nga balironda nga bali wagula buli alikwata kali kubamu bwati nga bwali wagula nono omukyala atunda emmere mu katale naye akoona buli bwatuuka ekiseera ekyokufumba lanchi eyiye agenda akoona matooke ge naye najjamu ekyemisana enkota z'alina twalonda eminwe gyali naye n'alitikka ku mmotoka naye alikoona n'alijja kwegamba mu Uganda buli muntu yenna ali ku munna amutaddeko oluseke kyebayita okuba oluseke okwo kati muli mu business industry namba kati ey'okuba oluseke ampuliriza lutindo mulimu ebizibu abaana batadde oluseke mu akawunti yange ne bandagako naye wazizza omuzigo ekisinza okuneewuunyisa ababbi babeera banyiivu osinga gwe babbi. Kati badde wali ku banka ninga abantu ng'alina olugezigezi kati agenda kugobesa banne ku mirimu ekyo nakyo nga abaana banyiivu ogenda bagobya ku mulimu. Ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka. Jjajjange yagambanga nti tobbanga ng'oli lubuto oba ng'oweesa omwana taligwa bubbi. Gavumenti ye maama, abakulembeze ffe bazadde bwe muli beera n'abakulembeze ababbi eggwanga lifuuka ly'ababbi. Era ekisobola okumala obukulembeze nze nasoma criminology batusomesa mu criminology nti obuzzi bw'emisango bufaanana abantu abakozesa toilet eya lukale. Omu bw'agendayo n'afuka ku ngulu ekiddirira addako naye aba agenda kuwonoona wabbali. Asookayo kasita ayonoona wabbali naddaka ateekwa okwonoona wabbali. Oluusi nga tayonoonye nayo lwakweyagalira naye lwakuba nti nno waliwo eyasoose n'ayonoonerera ogenda okulaba nga batambuza paka ku mulyango nga n'ekikomera bakifuluma ng'omanya nti waliwo eyasookayo. Ne bagamba nti abakulembeze bwe tuba tugezeza kaabuyonjo nti be baba basooseeyo kasita balyonoona ku ngulu ne babba. Eggwanga buli ajja atandika kuteeka wali ekivaamu nga mwenna mugenda mu kazambi. Eyo gye bayita broken door syndrome, broken window syndrome. Nti bw'osanga ku kizimbe eddirisa eryatifu
n'otalizaawo eddala liba lijja kwatika okukakana nga gagenze gatika yonna eyatise naye nga window number 1 yabeera omukulembeze naawe labireyo ku kyalo nti kasita ennyumba yatandika okwatika edirisa erimu ekyavaamu ne muteekawo ekigoyi naawe lala waba bajja kukola ki kyebavaaga nti buli wewaatika kolawo mangu nti abakulembeze bwe batandika obubbi mubakaliremu mangu kubanga abakulembeze kasita babba ekiddirira ng'okukuba oluseke kufuuka mulimu mutongole mu ggwanga nga Uganda bwe kifuuse kati nga gwaloopa gw'oswala n'okuswala mbubanzi byakataala nga mpaakinze wali abaana batulika butulisi ne basekanaga nawe kkiriza oveeyo gy'ova baatubuuza wano olulala nga tulajana nti wali banzibiddewo bambuuza owa polisi eyambuuza naye Mr. Chiba kati gwawo wabadde okimawo kyessaawa eyo nange waliwe bansikako essimu nembulira abapolisi nga balinga wali bakubidde wali babadde ku pikipiki namba mmeka ninga sinababulira nti babadde ku pikipiki mwe mutegedde mutya ngera ddala babadde ku pikipiki nti bafande mwe mutegedde mutya nti babadde ku pikipiki ne abaawo babeera ku pikipiki waliwo ennaku ezo oli yabba essimu bamubbako essimu mukulu mu gavumenti n'agenda n'agamba abapolisi wali nti banzibye essimu oli owa polisi n'akwata essimu n'akuba gondi gwatutte essimu ya muzeeyi girete mangu leta ssimu eyo leta ssimu ononagaye leta ssimu ya muzeeyi namugamba linda kaawo abaali awo ng'abaana bagireesa muweeyo ky'omuwa ng'owa polisi amanyi n'okumanya omubbi gwakubira waliyo bano ababbi ababba ennamba puleeti abba ennamba puleeti y'emmotoka n'akulekerawo n'ennamba y'essimu nze nzibye ennamba puleeti yo nkubira ku nnamba eyo ennamba yange ya mobile money eri 0756962033 n'ogenda ku polisi bagibba ku deputy mayor Mukono n'agenda ku polisi polisi Katonda atuyambye tufunye ababbi balese n'essimu namba yabwe yino tubakwata wa polisi yamugamba bakusabye mmeka mitwalo 15 weereza abaana sente naawe bw'ona ogenda mu byokulanga ojja fiirwa sente nnyingi nnyo baweereze omusajja n'aweereza sente abapolisi ababbi ne bamugamba ne bamukubira essimu naye sente zaffe tuzifunye weebale namba plate yo serengetawo waliwo ebitooke 3 Hamza ibeera ku ssimu ekitooke kimu 2 3 obiseka weta bikulawo wansi ogirabye weebale muzeeyi nga bagirese mu lusuku we nene polisi teddanga mukugamba nti twagula ebyuma ebiketta amasimu tugende tukwate bana abaali babbye ennamba kakati ng'ogamba nti abo tebatwala musolo ku polisi osi kati abeera afanye wa polisi bimutama Nambooze nali njogera n'abapolisi realistically ng'owa polisi ngamba bali ku kyalo nga baliko bana oba basatu amari balina ogirekako wa polisi ng'etteeka owokubiri addako yabeera osi kati bano ababiri abalala baŋŋamba bw'ebeera emmundu polisi emmundu tegenda yokka emmundu bw'aba kibazo alina emmundu alina okutambula ne Nambooze emmundu egenderako abantu babiri emmundu tegenda yokka tikakati gw'ogenda okutuuka ng'omugamba nti omanyi nti wane waffe mu kagga nti batubbye bagenda okumagamaga ate ng'eriyo Nambooze eyakubye essimu bampeereza owa polisi akuumeeka kati ku bana kuliko eyagenza okuuma ewa Nambooze kuliko akuuma Amari kati okukakkananga nabo baga nti kolagana n'abaana kiggwe Mukono municipality yatwininga n'ekibuga kya Norway bakiyita Gran ekibuga kiri Gran mu bunene bwakyo kyenkana Mukono district naye kirina abapoliisi 3 1 2 3 naye amakomera gaayo baagaggalawo olw'okubulwa abazzi b'emisango bajje Uganda balabe so buli wolaba nga abasirikale abangi by the way Uganda tebeerangako n'abasirikale bangi nga beerina leero mu Uganda buli wali abasirikale abangi n'obubbi bubeera bungi kubanga obubbi tebuli wala n'abasirikale abo omupoliisi akubira omubbi essimu nti komyawo eyo essimu gy'otutte yafande
omubbi oyo aba mukwano gwe abeera munne babeera bagabana era basala Kampala ono bamusala dda n'ebikwekweto nti ababbiraawo basasula waafande Kanyerezi ababbiraawo basasula waafande Kasigazi ababbira ku mukwekweto gwe Makindye babbira wakande Tumwesije ata wa Nambooze siwulidde mu Nsereko siwulidde mu Male ba osi mu Uganda bonna amanya gaabwe bwegatyo bonna bakyayina temuli mu Bansereko ba osi bonna bakyayina mu Uganda era bafaanagana ennyindo buli avaayo Muganda buli avaayo ennyindo ya Kiganda buli avaayo ennyindo ya Kiganda ba osi bonna mu Uganda wano babatonderawo ne bupoliisi obutaliwo obutono obutaliiko ttooyi omusanga atuddawo n'amayinja asatu concept yali ya community policing actually nze ndi omu ku bagimisi tulina abasirikale bangi nnyo tewabanga muntu agamba nti ekizibu kya Uganda basirikale batono tulina Nambooze abasirikale abo we are over policed for politics kubanga waliyo je tubeetaaga tebaliyo bali wammwe mu byabufuzi abasirikale aba buli kika genda ng'obala abasirikale be tulina LDU tulina ab'SPC simanyi tulina aba community police nabo babafuula ba police bennyini tulina police yennyini regular tulina abambala bulaka tulina abambala ebibombola tulina abambala plain je bakomye obungi n'obubbi prison yebadde sigaddewo nayo bagikubyemu ekibombola prison yafunyeyo aba prison abayambadde ebibombola era nagenzo obuuza nga bagamba abo special prison warders abo bakola ki BSFC BSFC nza kubulira nze minister wa internal affairs era gwe wandibadde okuba enduulu era biri byonna byembadde nkubulira ebyamazima ebiri mu ministry yange Nambooze wandibadde okuba nduulu nti abapoliisi basula bubi anti abapoliisi government yalemu bawa sente kati ebawa mundu negamba ono yennyoko yekitaawo genda weekolere ono yennyoko kubanga okuddira omuntu omusasule emitwalo 4 ogasaleesale asula bubye akola atya ate ng'omuwadde mundu eyo gy'aba agenda okumalira era ne mu palamenti nakiraizinga neŋŋamba bannange okuaminga abapoliisi naye nga tetubawadde musaala gumala tubanga ababagambye nti emundu yino genda weesasule era kyebakolera ddala nkugambye obwedda mmenya n'amannya negamba nti deputy mayor bamubba n'agenda ku poliisi nemugamba sasula ababbi olidde so poliisi emanyidde ddala abatubba ate kankubuulire buli walituma omwana okubba kasooli wa mulirwana emisooli 5 nabba 8 tosobola mukuba olw'esatu gavumenti kasitemala okutuma abasirikale okukola ebikolobero ku bannabyabufuzi bwe bakola ebiri excess tesobola babonereza kubanga kibazo singa otuma omwana wo n'omuganda genda obba emisooli 5 ogindeetere nabba na 7 osobola omuga galamira ombuulire emisooli egyo ebiri ekigikubbiza ojja kumbuulira ekikubbya kubanga omanyi ojja mukuba embooko 2 alaajani agambe taata gwe obadde ontumye so kyova olaba mwami Museveni ennaku zo bwe yasaagako nti nno ngenda kulwanyisa enguzi saatula wano negamba tekijja kusoboka ababaka be yatwala okyabawulirayo omusango okyaguulira bagwogerako ogw'amabaati okyaguulira ogw'abakuba ssente ne bazitikka ku nnyonyi okyaguulira twogere ekituleke ki n'olwekyo eno gavumenti nga tuzeeyo ku kiri ekya broken door syndrome abakulu bayonoona na buli ajja kati ayonoona buki bwonoonyi era obubbi oba okuba oluseke kati kubanga kati tebakyakiyita na bubbi baluyita kuba luseke gwafuuse omulimu omutongole abamu bagukola na mu lwatu nagamba nze bwe mulaba omulimu ogwange baluseke ampuliriza Lutindo ebyo bizibuzibu eriyali wana alaajanye nti ye gyali byebimu ku bimugaana okudde Uganda nti okuviira ddala ku airport nti otuuka wa URA n'adefining ebintu byoleese n'akunnyonnyola ensasula nga osobola okusasula ensasula gy'ayagala n'oyitawo mbu w'amafuta akubba owa famasi akubba makanika mu garaji akubba abasawo receptionist ku ofiisi buli government worker naye yafuuka mubbi nti olaba ne baweyita mu bbaala bwe tutabala kyokocoko batubba
nagandi muzeyo nyodde bweziti gwe nekino kigendere bogenda mu supermarket ne walugembe kati wayiga dio kubala obusanikira bogenda mu supermarket nobeera ono bana abagula ne bakuba mu kyuma abana bakubamu nezaawe kati kyolina okukola okwatanga akapapula n'obwesige mwina butono okwatanga okwata akapapula n'obwesige tuyina butono kati ogenda okugiroti nga nakuguziza ebituufu nga gwogamba nakubbye kakati bw'obeera mu bano ne bamanya nti oyo mwami Kibazo olumu wali siiti agizinga bwati n'akasuka mu dustbin soda buli kintu bakiteekayo emirundi ebiri bwati anti omanyi batunuza muli ne kakati akiddamu ogwokubiri kati ye naafunira wa kubanga system ya supermarket emaze okubala jotunze soda 2 nga balansinga ate edduuka teriba na manager kiba kyawamu so basebo ne banyabo obubbi buno okubuwona mbabuulidde nti ennyonyi enkulu yeyigiriza abatokola ki okubuuka abantu bawano tebaali bwe batyo bannayuganda si babbi bannayuganda si bantu babbi bannayuganda bantu b'amazima nnyo uganda y'emu ku nsi ezirimu abantu ab'amazima naye amazima gafiiridde mu kuba nti kino kiva waggulu ne kijja nga kitambula mpola nga bwenna sijja kiddamu kye nakugamba ekya school fees ekya ssente z'obufaananyi Nambooze nali wano nga nsoma amawulire nga ndaba mukyala president ng'agamba abantu nti bannange ensimbi enzibe tezigaggawaza era naye apreachinga nga gwe bw'opreachinga nti bannayuganda mulekeraawo obunyazi nze sinnakyogera werabidde bwerabizi nze ŋŋambye nti bannange obubbi obuli mu Uganda buva ku bukulembeze kati ye omukulembeze abagambye bannange ensimbi enzibe tezigaggawaza anti yali abagamba nti mukole nga bwe ŋŋambye mpuliriza luti mukole nga bwe ŋŋambye Nambooze tugenda mu kalulu mukole nga bwe nkola nkomawo Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ejikwanjulira ne Betty mbadde ngenda muyita Betty Olive bwatongozebwa mu Uganda kikisoboka Betty Kamya president amusaagirako nti gwe ayigigi yalowooza nti ddala bamuwadde ombudsman's job atandika agamba bannange tugenda teekawo gye bayita lifestyle audit yabawuliriza kwe kuba nti tolina bujulizi ku muntu nti yabbye naye n'otunuulira byalina n'oyita mu makubo omufunwa ssente nti alina gwe yasikidde nti nedda yalonze nti nedda yensonga lwaki tugenda yawangudde akalulu abakolera gavumenti ne muwandiisa nti nedda Nambooze atandise parliament omwaka guno ayina ettaka bweriti ayina emmotoka bweziti ayina bino kati yeewoola mu banka nti nedda bino yabijjeewa era ye section 5 eya anti-corruption act presumption of corruption nti ne bwe tuba tetulina bujulizi tusobola ogaana naye neeyisaayo ebintu ebyo byolina bwe tubirabye wayingidde wano palamenti juzi omusala gw'ofuna gwe guno era ng'omubaka wa palamenti nawe expenditures ezino omanyi omusala gw'aba ba palamenti esente ze batuwa mpandiikeko zino za kutambuza mu kibuga zino za kuliramu mmere zino za ofisi ya constituency zino za kino gwe wafisizaawa sente ezaakoze bino ezaaguzaako emyaka ebiri nyoko yafudde nosikira bakubyeyo akalulu kajjada kewawangudde walonze ate bw'olonda mu kkubo mu nkola entuufu oteeka okulanga ku poliisi weewoze mu banka kasita bazuulanga eyo yonna tewajjaeyo sente nga bagamba oditi ya lifestyle ekulaze nti oli mubbi Museveni yayimirira kololo Kolo yateekawo n'okwekalakaasa n'agamba ngenda kwekalakaasiza ababbi bajja kundaba olwatuuka ekkololo Betty Kamya amusomera sebo tugenda kati kutunula mu nsaasaanya mu byolina tulyoke tukubale ti Museveni ofuna omusaala miliyoni 3 olina ente ezo ye wazijjawa wava mu nsiko walina mmeka olina bino olina kino olina nyina abaana bo basomera sente zibasomeseza ozijjawa yamugamba nti gwe tokiddamu ekyo abo baleke bwe babba bazimbe wano amawoteeri bawa abantu bange emirimu oyagala kukanga babbi baveeko tokiddamu
gamire misunderstanding era Betty Kamya Betty na lying low as an envelope lindako omanyi abasoma ebyemfuna enfunda eziwerako bakwotinga Dr. Mahathir Muhammad owe Malaysia Dr. Mahathir Muhammad enjawukana gye yayawukana ne munne Suharto General Suharto ne Lee Kuan Yew yakkiriza nti musobola okukola ensinga temubyende Lee Kuan Yew naye obugagga naye n'abufunza nga buli mu bantu balubatu be yazimba bakole middle class n'agamba tusobola okubba ne tugaggawala Lee Kuan Yew teyali wakubba ngamba ono munne Dr. Mahathir Muhammad agamba nti economies zisigalayo ka certain percentage akobubbi aka corruption nti kayambako ku local development exactly politics mwami Museveni n'abaleka Yesu hatute yachogera student woyo ye mwami Museveni bombi student wawe byombi yabitwala ye Museveni akkiriza nti ajja zimba gye bayita middle class mu Uganda ng'agizimbidde ku bubbi era yagamba ng'abalese mu bbe kasita babba za gavumenti naye bwobbe nagana eno bente yange nkufiirako ne kasita babba za gavumenti so mwami Museveni alina enkola ekkiriza nti agenda kuzimba middle class ng'eyise mu kubba naye ate ekyokubiri ate alimu n'akalikwaniyu ate ye tayagala buli omu abbe ate naye ye yasalawo nti ate ababbi bateekwa kubeera bamunda kubanga yakkiriza nti abantu bwe bafuna ssente basobola ozikozesa okumutwala ekirinnya mutikka n'olwekyo ate oli eyali alowooza nti kale ababbi babbe ate abamu waliwo eggwanga limu lya muliraano wano likuze lwa bubbi naye tebabba waabwe babba Kongo naye ffe wano n'abaffe bagenda ne babbe okunoonya disclaimer wano ab'eggwanga eryo bo we babbe Kongo bateeka ku akawunti ya ggwanga abaffe wano we babbe Kongo bateeka ku akawunti y'abantu nedda twabbe Kongo n'omusango ne gutusinga mu kkooti y'ensi yonna ne batugamba twabba tuliwe naye ate ssente tetwateeka ku akawunti ya ggwanga twateeka ku akawunti z'abantu naye waliwo eggwanga erimu lyo libba liteeka ku akawunti yaki ya ggwanga kakati abo basobola okugamba tugenda kuzimba mu bubbi okunyagulula okw'ekika ekyo naye okunyagulula ssente y'omuwa omusolo eyaliguza eddagala ng'obbye essente z'abalwadde basiriimu obbye eddagala abantu ne bafa olw'obutaba na ddagala gwe n'ogamba ozimba middle class ng'ogizimbira ku bagenzi nti middle class ogizimbira ku ssente zaali badde ez'enguudo to the extent nti olwaleero Uganda emenya likodi nga eggwanga lirina oluguudo olwasinga okuzimbwa ssente nnyingi naye lwakuba nti n'ekitundu ky'oluguudo baali akirye obubbi oli kye yali ayogerako kyali kirala nnyo kubanga amawanga bwe gagenda ne gazinduukiriza amawanga gannaago okuva edda ne Buganda eno yazimbiranga ku munyago naye omunyago gw'olutalo gubeera kwabo bowangudde mu lutalo ne bw'onyagulula gavumenti oba owangudde gavumenti nga onyagulula ku nsimbi za muwa musolo n'olwekyo kiri kyegambye nti obubbi mu Uganda polisi naye etali nnangirire era bwe bagamba bonna bagaggawale nga bayise mu kubba beemanyi nti abanaagaggawala nga bayise mu kubba bonna bakole ki bagaggawale chovolaba bonna baba bagenda gaggawala kuyita mu mwanyi awo tusamba ku ttaka ne tusambasamba ebintu ne tunyiiga ne tuboggola ne twambala n'ebyambalo by'amagye ne tugamba nti anaakyogerako tunaamutta. Nambooze njagala kuwulira solution. Omwaka ogujja mujja kuba mu kunoonya kalulu. Tekanatandika. Kayinza okuba katandise. Ndabyeko ne president Wonga ali luddawa ali Kisoro. By election jeri. Naye njagala kuwulira solution kino mwe mukisootinze mutya kubanga kati mwina opportunity egenda mu bantu. Nze njagala kuwulira Nambooze nga nti kati ntye omwaka guno ntye nina ku constituency ababaka ba parliament muli bameka 5 mmeka nti n'abamagye n'abakuyeze nti ku bife 10 ebyamagye nti tugenda kuwangulako ebina
ku bifo by'abakozi kuba eriyo abantu abalala gye badde bawangula mu by'abakozi nti tugenda kusweepingako 50%, ebyabalema tugenda kutwalako bwetuti nti tutegese bwetuti okusolovinga ebizibu byammwe. Bino byempulidde oyogera katandikira okutta ekitambaala oli ku mugogwantana wali okuba emiranga wowe ennyaba agenze. Kati tukole tutya? Tukole tutya? Kati mwina opportunity. Njagala kuwulira the response in that opportunity. Omubbi tabeera mugezi, omubbi tabeera w'amaanyi. Abeera musajja omubbi w'enkoko n'asuza basemaka abasinga obungi wabweru nga bamukuuma ku kyalo. Ekyo kye kitegeeza nti nno olwafuuse wa kitalo tumutendereze. Omubbi ono wa kitalo olaba asuza basemaka ebweru, omumenyi w'amateeka bamulumba mu kirindi. N'olwekyo setujja gamba mbuno kakati gavumenti eno olw'okuba eyolesezza first obubbi bw'ensimbi z'omuwoomusolo, kwegatta obubbi bw'obululu n'eggwanga lyaffe n'eritwalira mu buwambe, era ne tubeera nga vanquished abawambwa tuli mu buwambe obwaddala. Ekyamazima kyoyogedde okulonda kwatandise. Era nze mbadde nga mbuulira bannange ti ekisooka bamaze okudikira yalinga constituency, bangambye babaleetera n'endala. Ekyokubiri electoral areas bazimaze eyo mwero si zonna. Ekirala kati bali ku display register n'okujja updatinga. Naye kibazo akalulu kano njagala kugamba bantu ndowooza kubongeramu kubanyweza kye bamanyi nti tetugenda mu kalulu, tugenda mu lutalo. Tetugenda mu kalulu. Akalulu koyogerako nti bannange mutegese mutya, poliisi emuleese ziruwa, bakandidate mu bayungudde bameka. Kwe kwashuminga nti nno tulina demokrasiya owakalulu akamazima n'obwenkanya gwe tugendamu. Ekyamazima tetugenda mu kalulu kamazima na bwenkanya. Olwaleero ndabye ekiri ekisolo. President Kyagulanyi ng'ayingira Kisolo ng'atambula mu byalo ng'abantu bamwaniriza nga mwami Museveni adeployinga emmamba si zino eza poliisi naye eza UPDF. Fe nga twetegekera kalulu ye munnaffe ategeka lutalo. To Museveni, an election is a military operation. Kyova olaba bw'aba atwogerako atuyita ba enemy, atuyita ba criminals, atuyita ba liars. Bw'aba atwogerako aweereza message giweereze ya kibazo Peter ku X agamba kutukurashinga sikwe kutusaanyaawo. Naye nga kyekituyisa ba criminal kyekiri kyogambye nti mu Uganda omumenyi w'amateeka bw'omugambako ye yefuula ate anyiiga nnyo ne yefuulira gwa byogedde. So UPDF n'ebitongole byonna ebikuuma ddembe bikutte amaanyi g'obisi galina kwaŋŋanga balabe ba Uganda. Kyova olaba ye mwami Museveni ayanguwa mangu naga nti omulabe wa Uganda ye Kyagulanyi eneme nti era eneme omulala ye Nambooze. Bangamba n'okuŋŋamba nti neyo mu military school we baba basomesa abantu abasirikale babasomesa n'amannya gaffe ne baga nti eneme nga Lukwago, eneme nga Nambooze, eneme Kyagulanyi number 1 eneme. So bannayuganda basaana bamanyi nga naawe nkutwaliddemu. Juzi wano Ssennyonyi yali munnamawulire nga ggwe. Olwaleero ye leader wa opposition. Juzi wano owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu yali muyimbi. Olwaleero ye mukulembeza abantu gwe balonda ne bamunyaga bunyazi kalulu. Njagala kugamba abantu abatuwuliriza bannyabo ne bassebo nti mujja kuba mukoze ensobi okulutalo luno lufuula olwa them and us nga opposition leaders nti Museveni n'ogubinja gwe avuganya Kyagulanyi ne banne nti mwabalala ba kibazo
ogwammwe gwa kutuula kutubulira nti aha Nambooze mwetegese mutya mulina bakandidate bameka. Waliwo omusajja omu yawandiikira Ensene ebbaluwa n'agigamba nti Hitler teyalisse Ensene ogimalawo if it was not for the indifference of the world. Nti Hitler ebyo byonna bye yabikola olw'obwatebinkwatako obwali mu bantu. N'abuuza nti Hitler n'abasajja baabo abatono ab'omuswaba baalikoze batya ebikolobero biro byonna singa buli muntu mu nsi muno yakkiriza nti afiibwa nti kimukwatako. Basebo ne bannyabo tekyetaagisa na kulinda 2026. Olwaleero singa buli munnayuganda akeera n'agamba nti obwatebinkwatako mbuvuddeko tekyetaagisa kulinda 2026. Naye ekintu ekitusibyeko enembeera kibazo ye feeling eyo yennyini gy'oleese nti mwe Banambooze mutubulire mwetegese mutya luno olutabaalo lwaffeera kabakulembeze buli lutabaalo lubaako omukulembeze. Yes, anti kati omukulembeze nkugamba anti kati gwe omukulembeze anti kati nkugamba obuuzibwa bingi nkugamba kati era ndeka nkyogere basebo ne bannyabo buli lutabaalo lubaako omukulembeze era obukulembeze tetubuganye. Twagala kubagamba nti omuntu yekka okuyingira obuyingizi mu kalulu ka 2026 wetaaga okubeera ne bakandidate miliyoni 3 okusobola okusimbawo omuntu ku buli kifo. Wetaaga bakandidate miliyoni 3. Miliyoni ezo 3 teriyo kibiina kya byabufuzi kirina ba leaders miliyoni 3. Kitegeeza nti okusobola okukola omulimu ogwo mwenna muteekwa okugwetabamu basebo ne bannyabo. Era njagala kwebaza kibaza mpadde akadde kano. Mbadde mbasaba we muli kati ekiro kino awo nga mutuwuliriza mutandikiraawo bwe muba muwera abasatu omu ku mwafuuke kati chairman mugambe nti tusazeewo nti olutalo luno tugenda lulwana mu 2026. Era akalulu kano tukayingira nga tumanyi nti Electoral Commission si yaffe. Era akalulu kano tukayingira nga tumanyi nti engo gye tulwanyisa ate kati eriko n'omwana. Era akalulu kano tukayingira nga tukamanyi nti Mwami Museveni atuukidde ddala wasemba. Ate nga mumanyi nti empologoma enkadde eriira ku lujja eba tekyayigga ssebo eriirawo kuki ku lujja. Ngenda nebuuza gwe ebintu ebimu. Wano twabulwa abaana baffe ne babatta emukono Sempijja Yuda ne Kanatta Muhammad mu Mukono North ne bababuzaawo n'abaana be baleka mu mbuto kati boogera basoma. Olaba abantu ababuzaawo Kanatta nga batandise okusooba mu byalo nga bagamba abantu nti mumpa akalulu ate nga abantu bafu abamu batandise obbaaniriza. Tusobola okugamba mbu abaawo tebalina candidate wa opposition kye kibakoze ekyo. N'olwekyo ekibuuzo kino kyaffenna nti tusaana tusooke tukkiriziganye nti tusaze omusittale mu 2026 nti we tusaziza omuki omusittaze etugamba nti ekimala ku luno ffenna obwatebinkwatako tugenda kubuleka tugambe nti Uganda nsi yaffe ate bwe eno yessaawa ey'okwenunula. Ekisooka abantu olunagira nga batandika otubuuza kati mmwe muneegatta olina kati ebibiina ebyewandisiza 40. Ebimu bibyo ebirala si bibyo. Bannansi bo be balina ossalawo ne bagamba nti ffe wano emukono omugabe waffe gwe twegattiddeko ye gundi. Ffe wano ekira twegattidde ku gundi. Ffe wano egindi twegattidde ku gundi. Kyagulanyi omuntu omu oba Nambooze gwali naye ne ba MP tuli 57 luno olutalo ffe n'okugamba n'okukkiriza nti nno tubeere ba leader twewadde obuvunaanyizibwa bunene nnyo. Tukyetaaga abakulembeze abalala bangi nnyo nekibazo nga kwoli. Era nze kati ekibuuzo kyenjagala kumbuuza nti nkwatewa Nambooze kankusomera message ya Kisambira ye abadde akugamba aliya nga tonnatuuka naawo nti Honorable Nambooze time tetuuse
musuule ekitimba buli omu ayingire mu kifo ky'okusibira abantu abamu ebweru nti bano si baffe bano balabika bwe bati ensobi emu yebalwanaganya nti essaawa eno muli mu kulwanagana lwa butikiti ndooza agamba kaadi lwa butikiti bwa byakulonda naye ensi yeetaaga buli omu ndowooza byenjogedde byazzeemu mu bigambo ebirala exactly ekisambira kyayogedde kyembadde njogedde ate sina kituufu nti nno balina muli mu kulwanira butikiti musibidde bannammwe ebweru tewaliwo gwe basibidde bweru in fact ffe mu NUP bulina kutukeera okumanya twaguddewo sikugulawo buguzi kumpi kukuuliramu ddala lugi buli muntu ayingire kyova olaba nti twatuuka n'ogamba nti kaadi ya NUP ya siringi 2,000 bweziti just kugamba nti omuntu olageko commitment nti nange ekintu kino twalibadde tugaba za bwerere ne just muntu kulaga bulazi commitment nti njagala kino kyagamba ekyogaba ticket tewaliwo nkola ndala ya kukikola munnange Bayibuli egamba nti akalulu ke kalamula ab'amaanyi gwe bw'otaayite mu kugaba tiketi onooyawula otya Nambooze n'ekibazo bombi nga bazze ku kifo kimu tujja kubuulira abantu era twongera obbabuulirira nti kiki ekitulwanyisiza mu constituency ezimu ng'ate endala ab'NRM bayitamu unopposite naye ekyo tekimala omwana w'omuntu ajagamba nti nange wano wenzize so waliwo ebintu ebimu Mandela yagamba nti ekizibu ky'okulwanyisa obwannakyemalira kiri kimu nti ate obulwanyisa okozesa system zaabo ze zitaddewo there is no other way mu Uganda wosobola kuparticipatinga mu kalulu okujjako ng'oyise makuba abiri erisooka kubeera independent bwannamunegina eryokubiri kuyita mu nkola ya bibiina so mwami kibazo njagala abantu ekyo baleme kikozesa kutunenya nti nkugambye nti n'omusajja Mandela yagamba nti ennaku gyendabye mu kulwanyisa effugabbi nti ate system z'effugabbi zeritaddewo z'olina okuyitamu ng'okola ki ng'olwanyisa effugabbi eryo nina Veronica Sempa akugamba nti Nambooze you have double speak one moment you're saying an election cannot deliver us the dictatorship is thick in that says I give up on electioneering because it won't deliver us. At the same time, you are saying, let us all participate. Please educate me. Tomala na budde kamwe educating. Mukwano nkugambye nti akalulu ke tugendamu tukayingiremu nga lutalo. Tewaliwo kigambo kyengasseeko kibadde kya bwerere era mbadde nkitegeeza. Era na kino kyenva okuddamu ekisembayo kyekiddamu ebyo nti Mandela yagamba nti ekizibu ky'okulwanyisa effugabbi oyita mu system za fugabbi zennyini okukirwanyisa omuntu atasobola kukkiriza tugende tulwanire mu kalulu sisobola kwesiga kugamba nti kati tugende tulwanire mu nsiko kubanga nze mmanyi nti amakubo gombi gatuuka naye erimu lye lisinga obulungi singa tuyingira mu kalulu ng'olutalo nga tugambye nti bannange buli muntu asituke tudefininze this election period nga ke kaseera akasemba yamawanga mangi gayise bwe gati okwenunula Kenya bayita mu kalulu at least balina we batuuse Ghana bayita mu kalulu balina we batuuse ennaku eze Malawi ebibiina byali 9 ne bivuganywa government eji ne Botswana bakyusiza buli kimu ne kigenda ne kikwatako region emu ne bazunzwa omusajja emirundi 9 bamusuula n'olwekyo bannayuganda nkusaba oleme kubuzaabuzibwa oba gwe kwennyini wennyini okwebuzaabuza kyeŋŋamba kiikino nti singa tugamba nti akalulu kano bannansi kaabwe era in fact ekigambo people power kyekitegeeza nti obuyinza bwammwe bantu mmwe ne mujja emukono nga temufuddeeyo oba gundi agambyani oba gundi agambyani naye mwe ne mugamba nti naye kubana abali wano emukono ngeza mukono wange aluwo omulwanyi mu lutalo luno
agenda okutukulembera wano ne mugamba nti omugabe waffe yono mwenna ne mulalinga kwoyo si kugamba bugambi nti nno ajja abasaba akalulu nga ne bw'atajja mukamuwa ne mukakuuma ne mumulangirira nabine abantu ebintu bye batusuuliramu akalulu nga Kyagulanyi tumulonze ate ne mumala okumulonda ne muddeeka ne mulinda nti Museveni amulangirire tulina okuyingira akalulu nga tusazewo nti ku luno mwami Byabakama alituwerekera buwerekezi fe tugenda okulangirira omuwanguzi ate bannayuganda temwebuzabuza kubanga kino ekintu mpuga wakugambira nti tukalangirire ku buli district tuvaayo tukalangiridde Nambooze ng'aga nti ate okyusa amateeka gali akulonda ani amuganye bukyanga akyogera wamulidde